yonna gye musinzira okubeera nga temugoberera yet again mbanirizaako welcome you to another edition of FAD Pro UG. Nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu kyasinzira okubeera nga agoberera as usual video etandika na likinga sharingirako abalala eyo ate information eno gyesobodde okubeera nga tekuletera akadde kano esobola okubeera nga obaoli awo nabo batuukako comment section always ebeera open era nga olina eddembe okubeera nga tateekawo comment yo awo gwe kikyolowooza of course ku nsonga nga wezigenda mu maaso amawulire oba ebigenda maaso ku nsonga za Kabaka nabe tebinnaggwa era nga mbikuleetedde mu maaso awo naye nga sirina kubeera nga tekuterawo ebyo kasooke tubeere nga tetuyozaayoza omukyala Farida Nakaziwe yasobodde okubeera nga atuzaalirayo ki baby boy era nga abambi mukama yasobodde okubeera nga abakwatizaako era bazadde oba Farida yazadde bulungi nnyo omwana wamu ne maama bonna bali mu mbeera nnungi nnyo nga bogenda okubeera nga omulaba ate mu katambi awo mu maaso ate ekyenjawulo ku mwana wa Farida Nakaziwe omwana nnono munayisi Munnayuganda si Munnayuganda omwana mu Canada alina obutuuze bw'e Canada olw'ensonga bamuzaalidde mu ggwanga ly'e Canada so katusooke tubeere nga tetuyozaayoza Farida Nakaziwe oluvannyuma okubeera nga yasobodde okubeera nga azaala baby boy oluvannyuma lw'ebbanga eddene bali bawalabe bambi badde bamukuzeeko nga beetaagayo era omuntu w'okuzannya naye ng'oggyeko Briera so Farida Nakaziwe asobodde okubeera nga akikola so akaddabi ako nga kakugiddeko nja kukuzaako omwami oyo eyita kisa kya Mukama then oluvannyuma nzeeko ensonga za Kabaka mu maaso awo nga ebigenda ate mu maaso so kamere nga mbatera obutambi buno oluvannyuma mbeere nga nkomawo n'amawulire abalala mangi nnyo ate nakubeera nga subscribe notification bell gitekeko tutambulemu ffenna temuvaawo. Buli abuuza ensaasaanya y'essente mu Parliament genda obuuze nnyoko zaakozesebwa kitaawo. People mubeere muko n'amagezi. Temuyina mu authority kubuuza ku ssente Parliament z'ensaasaanya. Nga nawe batalina mu authority kubuuza nnyoko z'asaasaanya wa kitaawo. N'olaba abasajja abakulu abaasoma bagende mu ssomero nga bimongwa byereere. Parliament y'esaasaanya ssente z'omuwomuso oyagala saasaanya nnyoko. Nga mwe muzirya ab'opposition nga temugana mafuta ge babawa. N'olaba akasajja akakulu ak'obubu obunene mbu wanya sekikubo toyina magezi totegeera. Genda oweebake ku bikazi byo bikadde leave Parliament matter. Wadde obaddeyo ebbanga ddene toyina magezi. Genda obuuze kuza nnyoko bw'asaasaanya wa kitaawo mwesonyiwe Parliament. Mama Anita Amongo oli mugumu. Era beera mugumu ffe bakada gye tuli bakuzina embizi ezitambula ziri embwa embisi gasiya. Abaganda mwenna ggwanga mujje. Ngamba abaganda nga siragira musituke tutonye Kabaka waffe wawaali. Nkyogera nga siragira Ssebo Peter Mayiga Katikkiro twakukwasa Kabaka waffe. Kaakati yessaawa okutubuulira Kabaka waali Kabaka yafudde. Kabaka muwambe Kabaka ali luddawa. Ensanafu tezisobola kutusinza magezi. Tosobola kulinnya mu kiyumba kya nsanafu zirwanira Kabaka waazo. Tosobola kukwata ku kiyumba kya njuki zirwanira Kabaka waazo. Tosobola kukwata ku kiswa enkuyege zirwanira Namunswa. Naye ffe Abaganda tuli luddawa. Obudde butuuse eggwanga mujje. Batuwe Kabaka waffe tubuulire oba mufu oba mulamu. Buli muntu afune ekyokukola. Kati buli muntu mukambwe nnyo. Mutulema okutubeera nga tulimbwalimbwa tuli bakoowu tukooye twagala Kabaka. Mu Buganda emikolo gyonna nga gyambaga omugole tasigirwa. Amazalibwa ga Kabaka Katikkiro yasigiza Kabaka Omulangira Ssemangamba Jjuuko basijuujo babikyani. Number 1 abataka bangi bavudde ne batandika okwemulugunya ku Katikkiro amaanyi gakozesa. Atasobola okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka kati yalonda n'okutikkira abataka. Gwogwo muli musigo gwe Katikkiro Mayiga si gugwo.
Banange balaba taliwo ne bamuyuya Mutesa balaba taliwo nkiddamu era lumitwa ku musota ne balaba omugwagwekanga. That's why pe mukutandika botolabanga Ssaabasajja Mutebi taliwo twamubanjiza ono Mayiga gwe Mayiga kabaka wafaliwa nava natulimbalimba ng'abaana abato ngalinga limba abaana ba Pittumbu Ssaabasajja gyali ateredde entende alamula netulemezaamu akasone kaitiyana aliko twaga ebifaani by'omuvubuka weeyo Kenya Ssaabasajja ali Kenya ne Kenyatta bikyani nga byonna bya bulimba twagenda olaba Ssaabasajja kabaka waffe ng'ali ku mugo gwa Ntaana nga badde atulimba lulimbu gyali ateredde entende n'akyusa statement mu katalinamu allergies wakati mu nnaku ne tumegayira banaye Ssaabasajja jjanjabe wiiki myezi bbanga ne liita Ssaabasajja kabaka akimanyi nti Obuganda bwasimba ku musingi gwa mukwano gwa buganzi si ssente Mayiga zatogamuze ez'omugaso nnyo eri Obuganda era lwasimye n'alabikako gye tuli ne tusanyuka ffenna kuva ku muto mpaka ku mukadde kati Mayiga nga yate emissoni ye kujja kusanyawo mukwano na buyinza na kitiibwa kya Buganda era bimuluma era bimunyiiza bannange Ssaabasajja kabaka wangaale Peter Mayiga twagala Ssaabasajja kabaka waffe gwe wenna ali mu gavumenti ya Mwai Museveni oli kulayiraayira la saawa yonna awo oli ku sinking boat saawa yonna ekuyiwayo bevi anti laba bannammwe speaker wa parliament sanction emaze okuluma Kitutu sanction emaze okuluma Nandutu sanction emaze okuluma abo bawedde omanyi abantu abamu batunulira sanction baziyita ekyokuzanyisa bano babbi mubalaba kuwulula bizimbe ne bazimba babba ssente e Uganda olwokuba bakimanyi nti ekonomi ye Uganda yafa tekyatambula tosobola mukolamu ene business bwe babba zineno ssente ne bazitwala mu nsi ezirimu ekonomi etambula kati obalaba ne Anita Among nga ayina ennyumba eti nenet noga bano bannaffe bo ssente bazijjawa awe bali kati Anita Among business zonna z'aba alina eyo ezo zo baba mazo zisizinga bannange singa mbadde nsula Bungereza kati abapangisa abe wali eri obuyumba bwe bwalina ku Oxford Road abo bo kati bagenda kusulira bwerere ngamba musinga mbadde nsula Bungereza sanction girabe edduka ezo business bamazo zisizinga ekirala abaana baabwe jukira batte ebyenjigiriza bye Uganda abaana baabwe basomera bweru kati abana baabwe baba tebakyasobola kuddayo Bulaaya bagenda kusomera wano Uganda n'abaana baffe bino simanyi bujjanjabi health sector yonna baagitta kati ekyamagezi Anita Among kyalina okukola essaawa eno nga bwakyali speaker kwe kufacilitatinga health centers akola amalwaliro ateekemu buli kimu ekizigo wekiddiza backfire kuba bagakimanyi okuzza backfire nekireeta kansa watuukira kansa machine nga weeri nga twalajjanira kansa machine ndowooza kati tunaagifuna ekyo kiwedde kyandanda omugenya agenda kyandanda talidde ku mmere mwe mwenna kati eyo one arm of government bamaze ogikola ki head bamukuta omanyi gavumenti ekolebwa amatabi 3 executive legislature ne judiciary kati owa legislature bwe bakwata ku mutwe ne bamusanctioninga amaze okugenda mu byafaayo speaker asoose okusanctioningibwa kitegeza ne judiciary nammwe bajja babalaba kuba bamanyi judicial system ye Uganda nfu mukwata abaana babandi babasiba ku misango egitaliiwo bayita mu buli kanyomera ak'amateeka musobole okuta abaana bano mubalemedde abazungu bino byonna babiraba abaana babandi mubazunzizza ne basaba beyiro ne bagaba family zaabwe tesobola beeyimirira abawaka ba parliament ne bajja babeeyimirire ne mwekwasa ensonga endala tebasobodde beeyimirira olw'ensonga abawababirwa tebalina address ntuufu abazungu babiraba mugaa tebalina address ntuufu abantu nga mwabakolera endagamuntu ezirika addresses zaabwe ku charge sheet mulaga nti mulaga ne location z'abawabirwa ate mugambe nti tubamye beyiro olw'ensonga tebalina address kati abazungu bwe batunuulira baga is this possible ebyo babiraba bakyabasisiza akasiiso bwe bati byomukola byonna babiraba bano babba mabaati babba bubbi mabaati gekkalamojja abo bawedde sanction zirumye Kitutu Nandutu oyo simanya Among bonna benyigiramu obwo obuvuyo kati bwe babanga ow'amabaati babayisiza bwe batyo olwo
mwabanyigiriza abantu basajja mwabatuula simanyi ku kakiiko akalamuzi abaana babandi ne bajja ne mbazunza ne mubaza mubasibya watali musango bajja kijja mutemufaayo mukole byonna bye mwagala mubeere mu gavumenti mwefuule ekirala naye tayimu yonna kijja weeraliikiriranga nnyo Bobi Wine ng'omulabi alina gy'agenze totunuuliranga ki kyagenze kola otunuuliranga activities zonna z'akoleddeyo bangi bamutunuuliranga agenze ku byagundi ku bya the return of ghetto gladiator bamutunuulira butunuulizi naye weebuze bwe yamaliriraza yakola ki activity ki eyongera ku nkyukakyuka gye yakola ebyo tebabitunuulira abasinga baali kulya simanyi abantu babaddeyo bangi bye batunuulira fe ab'enkyukakyuka nga tulina kitulengera tugenda okulaba omusajja tugamba yakavaayo eyo sanction zo zimaze okuluma kati waliwo ow'ebitaano ow'ebitaano yeeraliikirira ogiye ye bamaze omukolaki okumuyiwa evivi twalabanga musajja kutya kukola but Bobi Wine was saving you kuba abasajja bano batunuulira bino byonna ebintu bye bakola bano ababba amabaati balaba oba gavumenti egenda bateekako charges ebatunuulira butunuulizi so Bobi Wine to bring you out he was saving you mpuuga ovunaaniwe Uganda gye misango gimanyi nti oba weetonze kibeere nti gwe judgment ye gweredde Uganda naye kasita otunuulirwa butunuulirwa Colonial King waffe ng'alengera naga okay katudiiringe nabo kati abo bawedde obubbi bwe mukola olaba waliwo obubbi obulala bwe nalabye bugenda mu maaso abasajja abachina baagabwa kasooli kumutwala Karamojja kasooli era Karamojja eyo waleetedde banene ababba amabaati obuzibu kati bwe baleeta kasooli bagende bamudonating Karamojja abayaye tebamufunidde akatale Zambia eno Uganda eringa omusajja gyakaaba nti bannanga abaana bange tebalina kyakwambala ne baleeta obugoye ne babuwa abaana nti abaana munnanga amabina galeme otambulira ebweru omusajja olweggulo bamusanga kaleerwe ng'obugoye abukola ki abutembeeya biri obugoye buno si bwe twamuwadde okwambaza abaana ate kati abutuuta kati gavumenti ya Uganda kasooli gwe baba okutwala Karamojja okudonatinga bamufunidde akatale Zambia mubbe nga bwe mwagala naye ekitimba ky'okulabisa kasita kinaakuvuba bevuvu togenda kuwona kubanga ekitimba ky'okulabisa kikwata layini bwe kikwata layini tekigita kaakati gwe weerijja empola kola effujjo lyonna ly'okola mu gavumenti ya Museveni but remember you are under watch abo bawedde aba basatu Anita Amongi Kitutu ne Nandutu bannange bani abasula ku buyumba bwa Anita Amongi abangereza sibe banywa omwenge kati abapangisa bali kunywa bane mugende mu congratulating abasula ku Oxford Road awali obuyumba bwa Anita Amongi mubeze eyoze ani agenda okukunganya lwenti oyo era bagenda muwani business zibeera sizidi teri baana kuddayo kusomerayo olwale endwadde eyo netosobola kujjanjabibwa Uganda oba tokyasobola kulinnyayo atanaba kugwa mu kitimba kino effujjo likola empole ku bannayuganda yo kyekiri wakyali bange kansubire nti mulikiriya ate mulowooza Anita Amongo tekaweddeemu wenjogerera bino eggwanga ly'Ebungereza limutaddeko nati Anita Amongo ne baminisita abalala abeenyigira mu bulyake obugenda amaaso mu ggwanga lyaffe Uganda saako n'okubba amabaati gali ge babba ag'Ekaramojja yaman bwe tubagamba nti bino bye tulimu bya ddala ekyo kye tutegeeza kati sipiika w'eggwanga bw'abanga aliko nati kitegeeza eggwanga liriko nati naye nga kazaala bulwa wa nati zino zonna yenna kyemalira n'akakundi ke mukitegeera era embeera tukimanyi bulungi egenda tunyiga naye tetulina kyakukola kati wenjogerera Anita Amongo kaweddemu eggwanga ly'Ebungereza limutaddeko nati mujukire nti amawanga gano gakolagana singa Amerika ekuteekako nati kitegeeza tolina wogenda kwetaayiza singa Bungereza ekuteekako nati kitegeeza ensi yonna eba ekutaddeko nati okategeera kati nakyemalira gyali nkakasa bulungi gamubugumye kubanga gwe sipiika wo ow'eggwanga namba 3 mu ggwanga bw'abanga aliko nati kitegeeza eggwanga lyonna liriko nati bino biva mu kutulugunya bannayuganda mu kubba ssente y'omuwi w'omusolo obutemu obulyake n'obumenyi bw'amateeka obuli mu gavumenti ya nakyemalira okategeera pulezidenti ava tteekayo ku Facebook
mugende mumukyalireko mulabise muteekeko zi hashtag parliament exhibition muteekeko buli kimu kyonna mulabisize ddala bano abasajja tubalina yamani akafaananyi kano ka futu soja naye ng'asimeringanga president